sebo tusanyuse nnyo Omukenkufu Julius Nyanzi okubeera naawe sebo. Amina mwami kisenyi. Era etu lyotuleetedde twalirinze dda. Yes sebo. Yes sebo. Webale kumpa mukisa guno. Weewaawo sebo. Nange kantwala omukisa guno okulamusa ku bonna abatuliriza. Weewaawo. Bebazi gye batusizaako engalo. Amacaga leero. Yes sebo. Ate ne wiiki yonna okuva ku Lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna. Weewaawo. Okutuuka ku Lwokubiri lwa leero. Yes sebo. Bebale kukola. Bebale kukazana. Ensi nno kukola. Weewaawo sikuleekaana. Sikuleekaana. Yes sebo. Zonna kukola bukozi. Weewaawo. Ebirungi biva mu kukola. Yes sebo. N'olwekyo mbebaza. Era nze abalamusaako nze Omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof by Research. Yes sebo. Wali ku Ikotorio. Wetusinziira okubaweereza ne tusaasaana ensi yonna. Twebaza bonna abatugoberera. Yes sebo. Ate n'okusingira ddala abateeka mu nkola. Tetujja kuwakola ki? Kubeebaza. Kiyitirivu nnyo kintu kikulu nnyo. They are walking the talk. Weewaawo. Walking the talk. Weewaawo. Nti bo tebakoma bukomi kuwuliriza. Wabula batekane mu nkola. Yes sebo. Ekyo kiba kiyitirivu nnyo. Ebintu bisoomooza. Oluusi it is not a bed of roses. Oli mutu. Naye to giving up. Never what? Never give up. Never give up. Olina okusigala ng'olemerako. Yes sebo. Ebirungi biri mu ki? Mu maaso. Ate nnume. Ekula bigo. Oli mutuufu. Nnume ekula bigo. Ekitegeeza nti bw'otandika ekintu. Yes. N'olabanga kikulemye. Kizeemu ebizibu olinga agudde yimuka kubanga singa ennume ekomaawo mu kigo ekisoose eba terifuuka nnume kyekyo kyennyini tulimbye ennume ekula bigo n'olwekyo tulina okulemerako ate n'enkumbi erima erina okunywera nnyo nyweza ate tojja kugamba nti enywedde omulundi ogusoose buli lwogiraba oti n'olima ogenda okulaba eragayamu ng'oyongera ogikoona ku jjinja yongera okuguma nese tukoonakoonamu nnyo naye ng'eyagala tugume tulina okuguma muki mu nsi muno tetulina kuggwamu maanyi ate mu mbeera yemu ne bulooka eyidde ezimba erina kuyita mu muliro esobole okuguma eryoke ekole ki ezimbe oli mutuufu ate omugaati ogutayidde gusinga okulwaza lumonde atayidde aleta n'enfaana oli mutuufu enfaana zaagala nnyo lumonde kati atayidde kitegeeza oziriiramu so n'olwekyo ebyo byonna bituwa ekyokuyiga nti tulina okulemerako nti conditions mu bulamu bwaffe teziri ideal tebiri si byakumukeeka twasomanga chemistry twasomanga ideal conditions naye nga bakugamba nti zirwawo okutuukirira nti embeera byonna ebintu nga buli kimu kyekyo kiri ku minzaani wabaawo antagonistic forces wabaayo ebintu ebiri contrary biremesa naye olemerako n'otuuka ku buwanguzi n'olwekyo tukole n'amaanyi ekiga ekimu tekikulobera kwongera kulwana kutambula sigala nga osituka ne bwogwa ebigo 10 situka emirundi emeka 11 kubanga gwe kyoyita ebigo experience ate experience gy'okoma okugifuna n'obukugu bweyongera ate n'oba muyitirivu mu ekyo kati omuntu abadde ne tiles tasobola kuyiwa amazzi gano galimu detergent ku tiles amanye ekyo kiba kigo oli mutuufu kiba kigo naye omuntu yakava ekibuga bamugamba nti sabbuuni agamba sabbuuni w'obuwunga ono kagwe mbanjozesa kubanga ye yayanguya saagala bino ate nsiimuule endwewo agenda okulaba ekigo ddududdu ne bamugamba nti erulala munnange tokozesa oyo so buli mbeera eyina ebyetaago byayo era ojja kulaba kati nga staircases tayiro ezibeerako zifaanana ate zibeera mu ddiiro ate tezifaanana ezibeera mu kinaabiro wadde zonna tayiro ez'ekinaabiro ziba rafu kubanga sabbuuni abamu njali tukozesa nnyo sabbuuni eyo naye ogenda okulaba nti abakiyiya bamala kugwa bigo wamma ne bagamba wange twakoze tayiro naye lwaki eno tezikola ne bakuba ekigo nkuwulira
ne bakuba ekigo kati we yabakuba ekigo ne bagamba ezo mu kinabyo zina kuba rough zina kuba rough omuntu abajja kuseerera kwamenyeka naye ate zino ez'omudiiro ne baziba smooth ate ez'okumadala zina kuba so rough yesebo kubanga abantu kwe bakola wabaawo okukkirira bangi nnyo abayitawo buli lunaku omuntu bwa missing a step emu enkizi asobola okukkirira nga ziseerera yes okukkakkana ng'amenyese ebyo byonna experience mwami Tisenyi yesebo naye togamba nti abantu babifunira ku mukeeka bamala kugwa biki bigo kuba kati bafarade nga bakyanoonyereza ku masanyalaze gaba kubanga kuba tabusi n'akwatako ne gamukuba n'agenda ne yeebaka n'okwebaka n'agamba mbivuddeko naye enkeera n'alyoka akomawo n'agamba kozi nakuttewa wano tebakwatawo bascientist abamu baafa baali banoonyereza ku lightning wamma bagenda nga ne baconnecting ebintu byabwe lightning ne bagikwata laddu neryoka ekuba ne bafa actually abaasokera ddala bo baali balowooza mbu laddu mbu tekisobola kuba tekitta kyamaanyi naye kitegeeza mu experience yaabwe gye baafuna ate banaba zinezikubuno obugundi obukwata laddu bateeka waggulu ku bizimbe waliwo ate abaabuyire omusaayi okusobola okubukola obulungi kati ne bukola bwe tukozesa so mu mwera yonna wabaawo sacrifice waliwo abasacrificing oba abeewaayo ne besaddaaka ku lw'abalala so n'olwekyo abantu besaddaaka ku lw'abalala ate gwe okuseereramu obuseerezi n'okaaba twakakati n'olowooza ensi ekomye so mu Africa kyendabye tukaaba nnyo mu mbeera buli kimu ne tukaaba nze kwegamba ndabye olina kuba innovative kubanga ba innovators ba providing a solutions to every problem kati mu nsi yaffe baba innovator batono kitegeeza n'ebizibu bye tuyina bingi ate omuntu ayina ebizibu ebingi abagalibo bambi mwangu nnyo okuteeka mu nkwawa bamuteeka mangu mu nkwawa buli omu amukozesa kyova wano olaba mu Africa ba spiritualists bagagga nnyo kubanga abantu ababa bazze gye balina ebizibu bingi nnyo ebimu ebizibu nga sina bizibu wabula babifuula n'ebizibu kubanga engeri bano gye bali galibo kati bo balowooza ebizibu byabwe bifuuse bya mwoyo nkuwulira mu spiritualist nti mulimu abafaaza abapasita abasamize ne bano ba spiritual scientists abakozesa zi gemstones amayinja gano nti kubogira bwe nkwata amayinja gano n'ogateeka wano gegagoba emizimu gegakola gatya gagoba emyoyo emibi nkuwulira kwata akayinja kateeke wano ogenda gaggawala akati kano bw'okateeka mu waletiyo sente tezijja kuggwamu bamuwadde kwazi nkuwulira bamuwadde tanzanite gemstone so olwokuba nti tuli galibo olw'embeera nti tetu-innovating but spiritualists have taken up the mantle olaba nti bali so powerful era nsobola okugamba kati the new middle class mu Africa si mu Uganda yonna ne bwogenda South Africa ne bwogenda Malawi wamma tetubalaba kati batambula baliisa buti Uli agama, they fear what they don't know and they hate what they know. Bachawa che bamanyi ne kuba omuntu somugama ntatimizia munywe agenda kujjanjaba omusujja nabigana agende wa spiritualist amusabire amukwatako obukwasa amusige oyiro oli waliwo abamu benawuli ne ngamba bannange naye tulina okwebeereramu si bonna naye oli ye yagamba bugambi amugende mugule wali akadomola ka butto wali kakati bwe yavaayo n'abagamba olive oil kubanga olive oil abasinga babagamba n'obagamba bo olive oil ono yavudde mu Isirayiri
naye ng'okimanyi nti Isirayiri majority esinga mu abajju tebakkiriza mu Jesus Christ. Kituufu. Naye ate abantu eyo gye bagamba mbu gye bagenda okukima omukisa. Ne sente ne bazitwalayo. Bumbi n'obuwumbi. So element eyo simbi eyokuba nga oli mukkiriza faith. We all live by faith. Tulina okukkiriza. Naye waba okukkiriza kuli accompanied n'ebikolwa. Mukawulidde. Okukkiriza kugobereza ebikolwa. Actions. Bogamba nti sirina kyakukola noonya mulimo. Okusinga okugamba nti kaŋŋende bansabire busabizi omulimo guveeyo nga tolina kye waakoze. Yes. Kubanga nze ngenda ningamba nti kati omuntu you're struggling tolina mulimo. Naye ate you're spending more time okunoonya omulimo. Ngamba mu kuba spiritual. Anti bodde eno bodde eri bodde. Obudde bungi nnyo bw'onoonya abo b'olowooza bakusabire okusinga obudde bw'omaliriza obungi mu kunoonya omulimo. Kyokka nze abasiraamu mbaagala nnyo. Don't waste time. Swala dakiika nga kiwedde. Friday. Omanya nti Juma totamufuna paka 7 kiki kitundu. Naye the rest of the week abakola kyokka they are great in business. They value time nnyo. So naffe tulina abakristaayo okuzuukuka. Obudde tumanye nti time is money. Ate okukkiriza kutambula n'ebikolwa. Oli muto. Era kabagaba Katonda mbeera nga nawe mbiro kotadde. So kikulu nnyo at the end of the day ensi eno mu bya Kayisaali tuliwo okukola. Mu bya Katonda tuliwo okumusinza. Naye ate ffe engato yewunzika nnyo. Naye ate bannaffe bali bamagulu meeru bo bagamba nti Katonda ate kati bo baliwo okumwebaza. Naye kati ffe tukyamusaba. Tusaba busabi. Bo bali muwo okumwebaza na kumutendereza weebale nnyo watukolera kino weebale byonna bo bali kati muweebale kubanga bo bafuna amagezi agakola ebintu ebyo kye bava bamwebaza. Naye ffe tetulina kye twebaza, tulina ate genda kumusaba busabi. Scientologists muno omuli ba Tom Cruise ba Jay-Z bwe bagamba nti hell ne heaven biri kunsi kuno. Hell ne heaven biri kunsi. You choose where to go. Kati ensasa okufukira geena. Omuliro ne gukwokera wano. Ate ensasa okubeerera eggulu nga buli kimu kitambula bulungi. Naye kiva ku bwongo bo bakita mindset nti olina okusalawo okulaba nti weerwanako okukola ebintu ebyo ebikusitula okuva ku ddaala erimu okutuusa ku ddala eddala. Ne wano waliwo ba happy science oba bakyaliwo Abajapani happy science ndowooza bakyaliwo wali Emmengo. Nina we nalaba akagundi ako happy science people. Kamiliyoni ntera omugamba nyimbiremu naye yagaana okayimba. Yagaana okaddamu kayimba. Ne manya patented. Bamugaana. Ne manya kaleka kaliko copyright. Abajapani tebasaaga mirundi 3 nga mugamba nyimbira happy science. Happy people. Kunganyaga kazene waffe mu science. Agamba ako kaleke Omukenkufu. Mbulina wano happy people. We buli wano akayimba. Takayimba nga wala ne bwe ba show. Sirabanga ko nga wakayimba. Bamugamba kakomengeri. Kiwagala ekikyo era mu mbeera eyo tubadde twogera ku bintu ebitwetoolodde. Twayogera ku nsogasoga abantu batandise okugirima. Nja kubeebaza Ugandans are very hard working people. Bali hard working. Naye abasinga they are not smart workers. They are not smart workers. They are hard workers. Bakola nnyo bakozesa amaanyi mangi naye ate kati amaanyi tegakyalya magezi geegalya. Wano omuntu bwaba smart bantu society yawo ne mulabanga omuyaayi omubbi omukumpa. But abantu bonna bali smart abali powerful.
kubanga abala namanya nti bwe mpita twasomesanga vector yesebo ewa ma vector twasoma zaaki kagamba wandibadde weetooloola eri ne weetooloola naye vector nga zikuwa nti naye bw'otemera wano atojja kutuuka mangu wali lwakuba kyennenya ba mathematics teachers tebaatuwulira applications wamma baba bakanyanga tukubamboko nga tuguddo ne bagamba nti how can you fail abagudde namba eno mwenna muveeyo ne bakala katemboko n'ogamba bannaye math era nga mu vectors wema muzisoma eyo bwe ba long distance ng'ofunawo method 0 M0 ne bwe banga kyekyo method 1 answer 1 2 marks ng'ozifunye naye nga kyekite vectors ayina tuyamba okukola ekibalo mu bulamu bwaffe nga tuvudde mu ssomero n'omanya nti bwe mpita wano ne wano situuke wano ne wali oba toli mufu nti okyokoze kifu kubanga mwenna mulina ekkubo we mwagala okutuuka ku kintu kimu naye oyanguya otya okutuukawo oleme kukozesa budde bungi n'amaanyi mangi olina kuba smart kati olaba abachina kye baakola bwe balaba Facebook ng'efuuse y'amaanyi nga kitegeeza eri mu extendinga might y'Abamerika amaanyi gaabwe strength smartly ne bayiya TikTok TikTok ekutteyo bannange kati TikTok is a Chinese tool of influence. Elaga how powerful the Chinese have have become. Kubanga America ba signing up Friday ku TikTok. Tewetaaga gundi nyene boba tolina account era TikTok osobola jibeera ko. China webe eketa America eba yajimazedda nnyo. Era ne Americans nalabako wano omukyala Charlie nga simanyi the most followed nga America nga dancer katinga manya America balowooza bwe bati bakola bikino bwe bityo smart they are not hard working tebali mu birombe oba mu kutema mayinja smart we can become smart katinga olaba nti abantu baffe bayina ettaka kuba kati ndaba abantu abalima mukuna bali emitwalo 5 otyo so on average buli muntu batumwa ekemo wadabamba alimanga 15 musanvu kategeeza ezo eke mitwalo emeka 5 ejamu kuna eza taka eziri mu kulima abantu ze ba providing a proof by research okulima ki mukuna kati kitegeeza abantu bayina ettaka eryo ebisaawe emitwalo 5 ate nga be batona nnyo kubali muki munsi kati now they took up a smart move atekamu emitwalo 4 nafuna milioni 6 akwata emitwalo 1 2 3 4 najjamu emitwalo emeka bukadde najjamu obukadde kati obukadde that is smartness kubanga kyotaddemu kitono kukyogenda okujjamu kinene nnyo kyogenda okujjamu kinene nnyo kati ate mu budde obutono kubanga nako kabale oli osobola okujjamu ekindi naye ng'otutte emyaka n'emyaka and that is not gambling twajja kutwala mu kooti nti omulimu yafunye kasente tumusibe ensi yevunika kwolwo kubanga abata tabye talina gwabbye talina gwasaze ensawo talina gwalimbye they took up a bigger risk okulima abatya opportunity nekola ki neyitawo kati opportunity tendaleze abala balimye ensogasoga otyo smartire era kati benjagala okwatako nti olimye ensogasoga. That is the first phase. Now the second phase is value addition. Kutekako mutindo. Tuzo twogera ku values za ensogasoga. Benefits emigaso. Kati ekiriwo ensogasoga nyangu nnyo yakugattako ki? Mutindo. Bajjajja ffe tebalina smartness. Eyokumanya nti ensogasoga bwe ba ricine eri mu kikuta nkoze ntya okujja mu ricine oyo. Tetwetaaga genda mu America oba mu Harvard okumanya engeri gye bajjamu ricine neba sijja banenya kubanga by then access to information yali ntono ne kati ffe ab'omulembe guno
tulina a lot of information. Yes, sebo. So kati the smart way kusika ko buki busisi kusika ko busisi kati ngasika ebinyebwa ekintu kibadde useless awe kifuka useful katolaba ne mu mwanyi emwanyi bwogisiika ebadde ne ka fake acid afuka caffeine efuka chemical ki reaction katawo abanywi bakawa n'amaguru ne bawanika nkuwulira ne bewana kana kena ke Uganda kayitirivu na business ani agirimu bano bajua kale katujibagobemu lwaki just kusika busi so ne bana abalimi ensoga katandiko bakubira torch mbalage je tulaga yesebo butuna tukungudde si takulya myezi mukaga bataniso gisimba mugo munana abana bagenda kusima katomako ogujja mugo okubiri ate gunalwawo mu lutemye lwaliso nga tutuse mbuterevu bwe banagikungula ensoga bajja gisiikako okusiika kwangu ufuna lubaati wansi noteka yesigiri no sika mpola ngaba sika amalwa bwotyo wabala bakaba sika amalwa bwebityo akyusizaawo mpola tagisiriza nkuwulira kati egenda ekyuka brown black mpola sokoleke nga bwamaze okugikungula kubanga ebaako nga ebiba kifanga ekijanjalo bw'okiraba ebaako ekikuta agisusa emwe yabika nekunkumula ensigo otandika okwabika tolwana nayo teka wansi ekiveera nga zikunkumuka zigombo oba endagala kyonna ekintu kati bw'ogikuŋŋaanya girongose bulungi omanyi wano hygiene is a big problem in Africa into byaffe byagala kukola sente olutagala nakumanya state nekinewanyisa produce osanga mu kalimbo w'enkoko bannange oli alimye ebijanjaalo naye n'ogamba nti waliwo ebijanjaalo ebyafuuse kalimbwe eva nebo okola random sampling mu Uganda mu produce mu cereals osanga mu kalimbo w'enkoko obwoya bw'enkoko obujirito oba bugiyita baba bukozesa ki ne kano cigarette kana kokungulu akaliwo konna oba ke basikirako ako oba ka filter bwajja ka filter n'ekyero anti kati oliondoza abo oba ali mu kugira bijanjalo kubikaza bafuwa ka cigarette ke bwamala ate n'asuula eri ate bwe beera ne biddamu eno asuula muli kati problem na disposal tulina problem ya disposal ya waste kubanga omuntu afuweta cigarette wandi badde ofuna oba bini most ebisigalidde so tereza bulungi kuma omutindo kati bomala siika otyo gisike bulungi nnyo papasi yokusiika kujjamu ricini bwavaamu ensoga soka ebadde useless efuuka useful kati bomala okugisiika nekola dark roast nga abasiika emwanyi kati okusiika ensoga it is a just kuyisa mu kati mu kisero so bomalo ogisiika bomalo gisiika gikwate kati nsuubira omuntu aba yafuna ekyuma oba asobola okujja ku prof by research netwogera business bagamba sinaamu kasente kona ku kibanja mpola kubanga ensi yaffe tukimanyi this is not a liquidity country cash economy no kasente tukanoonyeza mu kiwato bannange nalabye nga ebanja lisinga tugundi yaffe ebbanja lye tulina nga lisinga budgeti era basajja gamba nti mutusasule tusigalawo neggwanga ne tulitunda lyonna tusigaza katonda nga basigala batubanja bubanja Uganda ebbanja lyerina lisinga sente eziteekebwa mu budget ezikola budget yaffe budget dene nnyo we are broke country to the high end debt to the high end debt kafte tobena kitegeera nenkimanya nti sente tezirabika liquid money teriiwo bwetyo kati muntu kafuna ya katono kaina yesebo tutandikirawo nga bwe tufuna foreign exchange polampola so nga tukufunira ekyuma butuma tukufunira ekyuma akiba kyawedidda kuteeka nsigo mu kyuma yesebo ngo olembeka oil
twetaaga rocket science kuteeka nsigo wali mu kyuma yesebo ng'ofuna ki ng'ofuna oiro weesogasoga kilo 5 zikuwa litemu kilo 5 ez'ebijanjalo bya sogasoga bikuwa kilo bikuwa oiro litemu litemu eyo atajukira nti muyika muvaamu kilo 10,000 tani 4 kati tani 4 bw'okamula ofuna lita 8 nkuwulira 800 what 800 liters then buli lita ya mitwalo 5 kati kubisaamu 8 lusiswagera sente ebuntu bw'oyogera nti nziba miliyoni 4 oli asobola okugamba abadde awuliza kaledyo akasuula eri n'agamba bannange nadda mpulira mutumba agamba nti biggest problem one abantu batya sente oli mutuufu leza twogerako Uganda shilling Uganda shilling si dollars businga zibadde dollars twandikubyemu ku ndu nkuwulira z'olulekereke nezino Uganda ki Uganda shilling si nyingi nnyo by our standards nyingi naye okusinziira ku global picture ziba sente ntono nnyo nenga kino value addition lwaki Castor ayina popularity nakugamba nti ajjanjabya ebizimba Castor oil kati ENI group bayitale Ruto yabawadde president Ruto yabawadde ettaka bali mu kulima nsogasoga bazirima Kenya ate bagenda kukolamu amafuta agenyonyi aviation industry yarabye yesinzo okunayo contributing ku ozone layer loss ntenyonyi baziwera mu banga omo ebikka bye bita ebikka bye biva mu engine byonono obwengula nabakubamu obutuli kati omusana guitawo obuterevu UV kati UV nalwaza abantu kokolo skin cancer gamba n'ekyeya kino kye tulabako ekyeya naleta okubuguma kwensi UV oyo ice na sanuka water level neziyongera ate bo bali below the sea level kigezi nsi zaabwe they are on the verge of okusanawo bo be banasooka kati enaye eri mu mafuta yakirabye omanya abazungu bali smart ne bakyusa mangu strategy kati bagenda tandika kola biodiesel okwegamanga ennyonyi mu kifo ky'okutambulira ku mafuta gano amakamule agavudde mu ttaka ate bo bakozesa gano ga biodiesel kubanga go butwa butono ddala galina temuli sulfur temuli zino nitroxides zonna kati bata nga bolaba shero we yakola shero bano bali batambuza bisonko wamma badda kyabo bali batambuza busonko obusonga bakubamu ensano ne bawe enkoko n'ebisolo kati bwe badokinga eyo mu Middle East ngefunya accident meri yabo ne basanga amafuta nga gateye yabuki ne bagamba sha kino ate kye tubadde twaki kino si kye tugendako nga amafuta ga floating abuki gatengejja butengezza nga kati sikwe kusalawo okukyusa business strategy ne bava mu kutambuza obusonko ne bayingira oiro shero kati wano buli petrol station shero nenga yo history what yes sir kati that level of smartness ebula omunyo wano mbana Uganda oli mutuufu tanja wange mama wange yagundekera gwa Afrika ngabwe yakikolanga bwe tujjo kikola era bwe kirikolebwa zanyina kulima kasoli oba mwaka oba tuli balimi ba kasoli totubuulira so olaba n'omulimi w'emmwanyi wamuwa smart we okuzifunamu naye batono nnyo abazikamulamu oyiro anti balinda kati kampani z'abazungu galinda mwami Kisenyi abazungu banajja wano bagamba katwagala coffee oil ogenda kulaba ate basobola n'obutatugolokosa ne bajjanga basooba mpola ne bagamba nti ffe katumulime wano ne bakamula oyiro waabwe bwe batwala kakati ffe nga bagamba nti bannange waliwo tujja kuzibagulako ku ssente bwe ziti soko tukubiremu onansonyiwa okuzzayoko katono ekifaananyi kuba n'omulimi w'emmwanyi mbadde mukoonyeeko nti kiro ya lita ya oyiro waki weesogasoga eri ku mitwalo 5 kati emitwalo 5 kitegeeza nti kilo 10 amanya kilo 5 afunamu lita kilo 10 eziva ku buli muti ajafunamu emitwalo emeka 10
buli muti gwenda bogwensoga soga nga gumaze okumpa ensigo bwengu bizijjako ejo jibe mitwalo emeka 10 buli muti 10 ekyo kibaloto kyanguyiza buli muti kyo kyembagamba sente zimera kuki kitegeeza nti n'oli asobola n'obunagamba nti wayini naye emiti gyange 10 ziba sente mmeka ezo bukadde miti kikabe bukadde 10 mama n'olwekyo jemba twala vision amanyi wano bamunyina vision 2040 kati vision ya fair proof by research yes sebo kwe kuzukusaba na Uganda okubajja mu kibox balabe ku kitangala bino ebintu ebimu biri babikolebwa tuzo kuba mu mitsenyinga wano tetuliwo nga Mungu yatujjulula naye tujja kuba basanyufu nti twabagolokosa nga Martin Luther King Jr. we are government rule kera lumu I have a dream funa kumudugavu nafuga ati America kati ne mutana jali betebo yanyenya namu nagamba wamma yes yalabira mu maaso so twaga katube nga tulowooleza wala yesebo tubere ba long time thinkers so future eyensoga eri great wanji eri great njagala yo revolution we libe tuse mu Uganda nga bana Uganda bali intellectually sound ngobongo busaza bayina nga bobogera ku bazongo nti soga ane oiro bamanyi skills ezokumukola bamanyi ne grading yeyo Uganda empya gye twagala kitandika kati tutandika kizimba kati kubanga emiganyulo jjo mingi nnyo naye oiro taliiwo n'abantu bali ignorant tebakimanyi buki gwawulidde manya nti gwosoosa okumanya kati tutandike mpola kati mu maaso bwe kirijja wano wanti kati mukiririza nnyo mba magulu maki meru bwe bali babaze baleme badondola baligenda okujja nga mubagamba anaffe tukimanyi bulungi nnyo sagala abachina nga tebakola abasajja ba pine n'abakyala ba pine baganda baffe ne bakadde baffe bakitukole ne ku nsoga olaba ne ku musenyu bakitukola ne ku musenyu so kyetugezaako okuzimba knowledge economy abantu nga bali knowledgeable knowledge economy ye leading to money economy abasawo tolina knowledge economy money economy toliyo chachifudde South Korea yama chachifudde China yama chachifudde Russia yama Asian tiger knowledge they are knowledgeable knowledge kumanya kunonyereza tobadondola they are innovative they use science they use STEM science technology entrepreneurship mathematics wow naye tufe nyasha economy tubera ku TikTok kuzigundi ngama nyashi abana ne olabye waliwo n'empaka ze nawulidde ajagwa nalabako ne former vice president yali wali ku front seat maso wali wakakabana naye nga twetaaga okuzimba knowledge economy okuva ku ddala erimu okudda ku ddala kubanga knowledge economy eri encompassed mu smartness omuntu ali knowledgeable ebintu abikola mu smart ngeri ya smart kati knowledge abantu abatuliriza toina capacity kati egula chuma amazina ganchima gayingire gana kusangireyo ngolina nawe kyoyimiriddeko kati time we lituuka wano kati awo cooperatives wezikolera oli mutuufu sisako zammwe ebibiina bya nigina simanya bayina ebintu associations mujamu pulu mugule ekyuma nkuwulira ekyuma emmese tekirya mukamule oil nkuwulira webigana mwami Sonko ali London ali UK oba mwami Sonko ali mu America omugambe kale akuweyo card advance nkuwulira ogule ekyuma naye abawo amanyi nti gwakiwa esente zakuwa ogenda kuzikola si iti zote kubanga tubadde tusaba nnyo iti zote mugambe bano si trade this is a knowledge based business mulimu science so knowledge emboozi eno tujja gyongera kompola mpola tudde mu knowledge economy tutandika okulabirira ebintu ku ddaala eriddako ate ne ku level y'ekika ekyaki ekyawaggulu tuli ku equatorial mwami Kisenyi
Prof by research awo tusanga era nsigo zensoga tulina soko okusimba nga kuba tujja kukamula ate ebituuke nga tebikyaliwo tubinoonye batufere batuwemu kabaka njagala bamuyite ensoga bwe tunasimba season eno ebyo ebiri tujja biraba we shall cross the bridge ekitegeeza tusooke kusimba ate abalina potential bo bakamule already waliwo abakamula wadde kinnuma nti ensigo bazijja Zambia tuli ku 0702 0702 06 52 n'endala ye MTN eri 0779 0779 55 92 Prof by research tutorial wonsanga twerwaneko tuve mu kiboxi ekyuma kiwagala kyuma weewaawo sebo nga naawe oyina ekyuma